Mutobo yakwatiddwa. Ssaalongo ga Mulengejje yatandise okukola statement ze mutaategedde kubanga Ssaalongo ga Mulengejje n'Empuuga ne Muhoozi ssaako ne gavumenti bakola ekintu kye kimu. Lwakuba bakikola technically okubabuzaabuza nga temutegedde. Bwe baakutte Eddie Mutwe, Mayiga yavudde n'akola statement ng'alinga agirega, in fact yabadde agirega Eddie Mutwe temwakitegedde kati kankibalage mu video yasoose. Njagala owulirize nga agirega abantu abalina ebirevu eyabadde insult. In fact mwenna temwategedde nti Mayiga mu kusookera ddala yayinsultinze Eddie Mutwe. Wadde yakikoze jeno nti statement yagikoze jeno avuka bakoze ebirevu yabadde ayinsalutinga Eddie Mutwe indirect mu temwakitegedde. Kulira ndyoke nkutegeeze kano ke kasoose. Bajagala zibirevu webiki bagenda ne babisanirira ne babiteekamu omuzigo ne babifumba bafumba ebirevu bino kale babifumba ne byongera okuzimba bwebiti ne bateekamu omuzigo oguzimbye ebirevu oba abakazi ebizimbe babisimanyi na kumanya bafaananga abatume bano ba Petero. Kati abalenzi bangi abali awo kujagalaza birevu kudoodoomya ddoboozi badoodoomya amaloboozi basitula ebyuma bafuna ebikongoliro wano avaayo bwate ekifuba n'akita wano nawajjudde ebikongoliro nga 6 n'agattako ebirevu n'adoodoomya eddoboozi emifumbi ne gizimba nga talina kirala kyonna kyasobola kukola. Oba gwe mutwe gw'amaka oteekwa kuba bwa buvunaanyizibwa. Ebirevu birina kuba nnyongereza singa oba wampisa. Statement gy'owulidde abakoze ebirevu ne basitula ebyuma ne bateekako ebikongoliro yabadde adescribinga Eddie Mutwe naye ng'ajereegerera. Kati bw'ova kwako ka video kati njagala owule statement ye wano ng'agimalayo olyoka otegeere nti abasajja bano bagirega naye ng'akujerega tomanyi nti ako okuggyako ffe abasobola okuba basoma reverse psychology n'omanya omusajja ono yayisiza statement naye yabadde indirected nga ayinsalutinga oba ng'ajereegerera oba ng'afuma comrade Eddie Mutwe. Wulira byayogedde wano n'alifalinga ne ku mukazi we nti ajja mubooza lwaki yayagala omusajja obirevu abyagaza akiwulira. Kakati General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu naye before ng'akola statement eno ng'eyeeyita omukulembeze ng'amanya amateeka munnamateeka amanya amateeka nti arrest is different from kidnap. Era okukwata omuntu alina kubeera mikono gya poliisi naye yagambye nti General Muhoozi Kainerugaba nga bwe yawandiise temunkwata bubi temunteeka mu bintu byammwe nga bwe yawandiise. Weeyita otya omukulembeze nga tewasoma amateeka nga tosobola kudefininga amateeka. Kati njagala okwata statement eyo gikwate bulungi nnyo then owulirize ng'adescribinga Eddie Mutwe n'ebirevu bye ng'alifalinga ne ku mukazi we nti yamwagaza ki oba mubuulire ki ekirungi kye yasanga birevu bya Eddie Mutwe. Owulire bulungi nnyo akantu ako. Wulira. Kakati General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe ndowooza amulanga kukuza birevu 1 na butamanya lunyankole 2 si byange. Wulira. Si byange bibye. Wulira. Tewabaawo abinsibako. Wulira. Yabitadde ku kibanja kye ye kennyini. Wulira. N'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe ng'amumedde ekirevu. Wulira. Eddie Mutwe alina ekirevu kiringa nga kya Petero omutume. Owulira. Oba lwaki abatume baakuzanga ebirevu? Owulira. Simanyi bulungi. Naye Dick Kasolo yaŋŋamba nti bano abaana abawala baagala nnyo abasajja abalina ebirevu. Owulira. Ebirevu biriko ekyenjawulo. Owulira. Ekibibaagaza. Kaakati nze simanyi Eddie Mutwe mukyala we. Simulabangako oba ndimubuuza ekirevu kino kiringa kya Petero omutume. Petero mwamulabako. Owulira. Petero ng'alina ekirevu bwe kiti. Ne bw'ogenda e Roma ebibumbe bye byonna ekirevu kisakaatidde. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omumwako oti ekirevu. Ne bamulaga yennyini munnamagye yayogedde si nze. Kale mu mateeka poliisi erina obuyiri
ndowooza wadde statement zaakoze ng'agireegerera naye ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa mukulu Saalonga Mulengejja ne boneebuzaabuza ng'afuuka anaaba oli state agent era tukumanyi tokyalina kyosobola tugamba ogenda n'okola statement ezibuzaabuza abantu naye abantu bakulaba era bakumanyi bulungi nnyo enkola yammwe ey'okugireegerera ne munno mpuuga statement gyewasoose okukola wadde ogikoze ng'olowooza tetusobola gitegeera nti erijje newadde oyinsalutinga edi mutwe n'okola ey'okubiri ng'oli mu lukiiko lwa Buganda n'otuuka n'okulifaalinga ku mukazi we watuusa otya okulowooza ku mukazi we engeri gy'abeeramu ne edi mutwe n'ebirevu bye watuusa otya okuteeka obwongo okuteeka message mu mutwe gwo otandika okulifaalinga mukazi wa edi mutwe omubuuza abeera atya ne edi mutwe n'ebirevu naye ng'ate wali wagambye nti bakuza ebirevu ne babikuza nabiteeka ne babifumba ne basitula ebyo ne bateekako ebikongolo kitegeeza nti gwe wakoze information eno ng'okimanyi nti you are insulting edi mutwe indirectly neffe abamanyiriva psychology tukimanyi naye erekanga netunya tulaba ensisira bezenkana emyoyo mukujeregererako ojja kufunamu ebintu bingi nnyo ate abantu bajja kutegeera mu budde buno ne mu nkomerero y'ekintu kino ekirala golooza omuntu okumera ebirevu n'afaanana nga bw'ali olowooza kyamuzannyo gw'olaba ofaana bw'otyo nga tolina adde ekirevu kati singa onobeera n'ekirevu wandibadde ofaanana otya njagala omuntu yenna amanyi okuba ati oba okukola kye tuyita photo edit oba photoshop onkwatira Saalonga Mulengejja omutereka ekifaananyi ng'ekya edi mutwe omutereka ebirevu nga bya edi mutwe tule bw'anaafaanana ajja kuba Ssewagaba ewedde emirimu nkiddamu abaana mwenna bali abamanyi okweditinga ebifaananyi njala okwatira ka feesi ka Saalonga Mulengejja okateekeko ebirevu bya edi mutwe obigatteko bulungi ote ekifaananyi ekyo alyoka amanyi lwaki abantu balina ebirevu ne basigala nga bali handisaamu ye already talina birevu afaana nga Simigo kati ate bw'anaateekako ekirevu ng'ekya edi mutwe agenda afaanana yenjawulo goba tolina birevu bireke tobyogerera tomanyira abantu balina birevu mumamanyira okumanyira okujegerera abantu nga muyita mu nkola zammwe ez'okwogera olukoloso ofa nga temwagala abantu bategere message yammwe ennaku zino message tuzivunula tuzibuulira abantu public ne bazitegeera kiwadde otegeeza kandi oza otegedde bulungi nnyo era abantu bategedde bulungi nnyo kiwadde otegeeza ekyo si kyekikulu ekikulu ensi ejja kutegeera baani bemukolera n'olw'ensonga eyo omukyalo ono ebifaananyi babatereddeyo ne tukyamunoonya akyatubuze omukyalo ono tukyamunoonya famire ye naye yennyini omutuufu yaani akyatubuze oyo yabadde ndowooza alidinze case file ya edi mutwe tukyamunoonya naye alabika era wammambuka ayinza okuba wammambuka naye tetumanyi kituufu kiki wawaava era yoonoono naye kati kino tusobola kitegeera yooyaawo nga bw'ali alright kati akatambi kano njagala kafundikira naye mukitegere bulungi nnyo temugenda kulinda public announcement bage nti Muhoozi yalina obuyinza bw'eggwanga obuyinza kitaawe yabumuwa era yafuga buli kyonna ekigenda mu maaso mujja kiprovinga nti yakikola era mu process eyo ngaye mbagambye nti n'abantu bagenda okukwata bagenda okuteeka munda mujja birabako bulungi kale akatambi kawedde Mukama bakuumire